Omumyuka wa Speaker Thomas Taibu asomozza abasomesa ekyenjogyo okubaako ebintu ebirala bye beenyigiramu ebisobola okubawa ensimbi bagatte ku musaala gwe bafuna ogutasobola kumala byetaago byabwe. Bino Taibu abyogedde asinkanya abasomesa mu masomero ga gavumenti n'ag'obwannannyini ekyenjogyo. That's why he encouraged me to start the circle. Ono era abasabye okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya basobole okusitula ebyenfuna byabwe nga waliwo n'enteekateeka endala mu basobola okuyita okwewola ensimbi ku magoba amatono. Kyokka era bagumiza gavumenti bweri neeteefuteefu era nti eri mu nteekateeka y'okwongeza omusaala kyongere okutumbula embeera zaabwe. Abagumiza n'enteeseganya zigenda mu maaso okulaba bwe basobola okuggyawo obutali bwenkanya mu basomesa b'amasomo ga arts ne ssayansi. Batanasinkana abasomesa, Taibu asoose kusinkana abakulembeze b'abagoba ba bodaboda n'abakwasa ensimbi obukadde 2 obw'abasuubizi bwa President Museveni zibayambeko okwekulaakulanya. Bino bibeereddewo nga n'abakulembeze b'abayizi mu matendekero aga waggulu bakunze abavubuka n'abayizi mu matendekero ago okukuuma emirembe mu kiseera kino eky'okulonda n'okwewala okwesibwa bannabyabufuzi mu buvuyo. Nti we tumala okulonda tukume eddembe lyaffe, nga tetunaba kugenda okulonda tukume eddembe lyaffe, tukume eddembe tuve mu kalulu kano nga tuli balamu ate nga tuli basanyufu. Teweekalakaasa, mala okulonda kuma emirembe. Nga basinziira ku kitebe ky'ekibiina ekibagatta Kinta University Guild Leaders Network mu Kampala bakubiriza abavubuka okukuuma emirembe era n'okuddeeka nga bamaze okulonda kubanga obutabanguko businga kukosa bbo. Okuba akaluluko otambule mpolampola odde ewaka olinde okulangirira. So kyensaba tulonde akalulu abakakuuma mu kakuume nenga tukozesa emirembe. Nga balina omubaka akiikirira abavubuka mu buvanjuba bwa Uganda Bernard Odoi ne Guild President wa Makerere University Churchill Center basabye abavubuka okwettanira okulonda kuno. Mugende mulonde ng'ennaku z'omwezi 15 sabbiiti ejja. Kyateeka nti ogende olonde oyo omuntu gw'olinamu ssuubi. Akakiiko ebyokulonda kagobye omusango gw'okwemulugunya ku buyigirize bwakwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joantan Nalule. Ndi musanyufu nnyo olwa Electoral Commission okusala amazima olunaku lwa leero olw'ebyo ebyabadde byogeddwa nti Nalule talina mpapula oba empapula ze zirabika tezigatta. Mu nsala eteekeddwako omukono ssentebe w'akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Mijinyi Byabakama, akakiiko kakizudde nga Nalule alina obuyigirize obumala okwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti. Nalule asiimye akakiiko ebyokulonda n'aweera nti kati zigenda kwabika emipiira. Nga bwe tubutuuseeko olwaliro kitegeeza ne ku ssaawa eri envannyuma akalulu tugenda kawangula kuba bagezezzaako okulanagana naffe mu ngeri nnyingi nnyo, bataddewo ebintu bingi naye byonna tubiyiseemu ne tubiwangula. Babakulembeze b'abakadde mu Kampala ne Wakiso bakuŋŋaanidde ku Cardinal Nsubuga Memorial Center ensambya okubaganya ebirowoozo ku bibanyigiriza okuli ebyenfuna n'ebirala. Omukolo guteekeddwa ekibiina ekigatta abakadde ekya Central Region Older Persons Association Limited mu Bufunze Cropper. Omugenyi omukulu abadde minisita omubeezi w'abakadde n'ekikula ky'abantu Mafabi Gududu ng'akiikiriddwa kaminisona w'abakadde n'abaliko obulemu Prosper Muhumuza era nga yasomye obubaka bwa minisita mwakubiriza bekikwatako okulaba nga abakadde babagatta mu programu za gavumenti ez'okwekulaakulanya. We hope that the different resolutions that we are making are going to better our strategy of promoting dignified and independent living by our older persons. Abakubiriza okutambula n'omulembe naddala mu nkola ya tekinologiya bamanye ensi bw'etambula. Eyali minisita w'abakadde Sulaiman Madada akubiriza abakadde okulambika abavubuka mu by'obukulembeze n'ebyobufuzi kimalewo obutabanguko. Buli mukadde waali ayogere n'abaana abazzukulu n'abantu bakozesa ab'omulembe guno nti bwe tugenda mu kalulu leme kuba lutalo lwa kutabangula ggwanga. Francis Anthony Lubowa ssentebe w'abakadde wa Kampala District agamba nti ensinkano eno egendereddwamu okufuna eddoboozi eryawamu ku bizibu bye basanga. Concerns ze tulina byonna byogereko tubiteeke mu maaso ga gavumenti.